ngendo kuwoninga abantu ba YouTuber ngendo woninga no ba YouTuber dala wano muli ba hypocrite YouTuber ali hypocrite ati ajja yesesa taina kyajja nacho omuwe interview agenda aliseeka abaana mukazi we aguleke mmotoka na yakomewo mu face yonga pretending nga ataba na senti wabulanga gwe gwakozesa buli wayagala ofuna senti era Isma yes era Isma this era Isma bannange nsuubiro inosoka kati tutuuse ku level n'ogenda okola interview ng'erimu amagezi and substance omuntu ayogera ebintu nga bi addinga up sikuleta bulesi muntu n'omukyaza n'atandika olw'okuba Isma yabawa eddembe ne batandika okumpalampirako buli alina kyakola n'ajja ku Isma buli ayagala otandika akatu yes it's okay jenze romatiyo naye ate tonjolunga mitu bya kisiru kubanga oyagala tukiriza something please nze siina muntu yenna gwembesingako that's why neba YouTuber siina gwensabayo ntindo jangu ntuliyeko ku YouTube yange wali ondabyeko nga ngamba kasuku nti jangu mpeyo interview wali ondabyeko nga ibulake mukasampaddeyo interview kyogamba bo siba oyibandobooza inze siina muntu yenna ku YouTube gwendiko kutawaanya nkeere ewuwenziruke mukubire amasimu toyina kyondeetedde nkuwadde capital ne sente inzimanya sente ziyingira ku YouTube kwe mutambulira ne wolaba video zammwe zonna nza kukolera sente naye ate otambula ogendo onvulunga buli wootuuka ichuli goyagala okukozesa ovulunga ichuli goyagala okukozesa okuvulunga buli video zammwe nziraba nati temuyina nsonyi monna ekineewunyisa lack of appreciation token tayinza kujja ne juice inze nkola YouTube nyingi nnyo tayinza kujja na juice tandeeterangako business nti oba business yiino naye kutambulizi nkuweereredde abaana emirimu gye mwali mukolako tegibaleeterangako ssente nga ze mbaleetera ate nkikola out of goodwill inze nina YouTube channel nsobola n'okugenda live ku YouTube channel kuba ne ku YouTube channel zammwe balabako nze inze gwe balaba ne bw'obakkiriza bafaani bo bonna b'owaana ne bagenda ku YouTube zo ne bakola assessment emu ku emu zaani ezisinga okukolera ssente zange tompangayo kintu kyonna nina abantu abampa bizinensi nemunkubira amasimu ate nenkuyamba ate noddira erinnya lyange nogenda ng'ommanyira kubanga olabye YouTube avudde eri osimanyi omusanze eri okitegeera n'owulirayo omuntu mbu nasasula emitwalo 15 ewafifidde Queen agende mbu ateeke Isma ku TV mukulu kakalaamu sebo mukulu kakalaamu nze Isma manyo nyiigamu singa ntaba omuntu nga ebintu by'okola mu interview si bituufu sijjangako Uganda nensooka kubanga Fifi yeyampa interview Fifi tampangako interview ya TV yonna tampangako Fifi waali nti nsimanyi namuwa emitwalo 15 Isma yanneegayirira mu mutebe ku TV nakwegayirira nga nakusangawa njagala twekozese bulungi ba YouTuber kubanga n'okusubira ekikokolo nsobola nze teri YouTuber gwe sitasobola kuggala nze byonna ebya YouTube nsobola byekolera teri muntu gwe nali ngambyeko nti jangu ntuliyeko ku YouTube nina YouTube yange eyange channel omuntu yakeera nga nje gyembeera buli ssaawa mwe mumbeerako nze sirabeerangako simanyi nesasulya Isma TV era gundi yasooka omuntunuza Faruku tabangako omuntu yasooka kuntunuzaamu kamera naye olw'okubanga kati mwagala sente mu YouTube gwe n'osalawo n'omukwano gw'olina n'omuntu ogukozese bubi wa YouTube era Isma yali ansabiriza yali ankuba engatto era Isma disi ne musanyuka kwegamba oli bali abatamanyi munayagala interview tamanyi tino enseko zikuliyetinga views abantu balabe omuntu afunemu sente agende mu banka nga asooba bayingira banka nga basooba emmotoka zaabwe zibaguze zonna bazikwekeriza bali abantu tebaziraba bategeere nti babajja mu sente nze teri muntu gwe waali bweru nti oba mubbye sente ofuna ebintu mwe mwekweka ebyobugagga byammwe muzimba mukaama kubanga abantu muba manipulatinga ne mubajja mu sente sirina muntu gwenzijja mu sente mugenda mwesesasa tajja wadde ne ka juice naaka tajja wadde ne juice yajja okujja nga yesesasa
ichuli nenga ogenda okulaba akubuuza ebibuuzo abantu nakutuukako buli ssaawa kakensa buli ssaawa kakensa tugamba negenda obuuze kakensa buli ssaawa ichuli yakola ati ichuli yagira ati neyakatandika ichuli simanyi tazaala obutazaala bwange bukukwatako kigwe zaala obe n'abaana sometimes mumpangulula mujja mutwegayirira mujja mufukamira ate ne mutuuka n'otandika okukozesa ennya lyange bubi nga ne wubujje wange tojja wadde ne juice toleetayo wadde 10 nkuwa views zezikulabirya zezisasula rent zezikutambuza kwe mulinyidde ennyonyi okola interview esooka nga tegatta omuntu nayogera ebyekisiru simanyi nali Illuminati simanyi nendi omusaayi simanyi nakozesa maanyi gano nze sirina maanyi sigendangako wantu kweyazika maanyi sigendangako wantu omuntu nobanga olina chano y'amaanyi nogenda awantu omuntu mubuuza ebintu ebiri constructive okola ki abaana bizinensi nga bwe bamubuuza nomala interview namba yonna nga no sense tegatta nagatta nze I appreciate people whenever it is due mundaba n'okundaba nze omuntu muwa credit where it is due nawadde nga abantu batuuka mu interview ne batampa credit kwemba yambye ebbanga ddene nga yali blogger nga naye nga ne byayogera yenza abimugamba naye ne baddaawo ne beesesa n'avuluga erinnya lyo n'aliiwaka amazzi n'akola ki naye nga ate ye omuntu y'omu agenda oveeyo akubira amasimu simanyi njagala interview yemuleetere $5 yeyagale nga takuwadde wadde mazzi takuleeterangayo bizinensi naye nga ate yaddaawo sirina muntu gwe nali nkubidde kino tekako ku YouTube. I've never. People come to me to start YouTubes. I do that. Just like that. Teri sente ze nyinza kujja mu YouTuber, teri sente ze nyinza kujja mu Ugandan musician. Tewali. Kubanga twali muntu asola $10 ze ndi ku $10 kugamba n'okugamba. Beya minimum million yeji. Ere emirimu egiri wansi wa miliyoni njiweereza kaye mu good faith junior fituba mu byaffe nga babloga kaye tajja nyiga kubanga tuli mwogezi munnange nyinza n'obuweereza akayeekolera mwogezi munnange nyinza n'okuweereza oba mujereza mwogezi munnange naye ba YouTuber mweddeko mwe businga obukopi kubanga ojja n'oweesiba ku nnyumba y'omuntu ne weesiba ku simu y'omuntu nga toyina wadde sente yonna gy'oleeta. Now henceforth interview yange ya $25 nga gali mu cash henceforth buli muntu asigale n'ababe nja kweberera woba ojje wange ng'oyiri YouTuber ng'oyagala interview yange $20 mulabe obukopi obalira tewali ejja kudda mujja kuba mu nnyambi tewali ejja kudda $25 kati awo tusetinze pace ekimala munvuluze ekimala kati katuteekeko pace sijja kudda ku channel zammwe twala channel yombere n'eyange manager wange yaŋŋamba ddabeera kola ebyo ne onvuluge obulamu bwe bukyuse ku lwayikyuli mwambadde ku saati empya lwayikyuli mulinnya ku nnyonyi lwayikyuli otambuddeko mukoze n'abantu ne basanga bakola ku TV nga mu butuufu kye bakukaabira kyokka we bannaye batusasula bubi naye buli week buli mwezi mugenda mu banka temuswala ngeri gye mutawaanya bantu n'omukubira essimu 920 omuntu nga takwata n'akubeera mu inbox waliwo nno mikwano gyange betulina personal connection naye omuntu nga tomuwulizaako ne bwofuna ekizibu toyinza mukubira naye nga lwayagala interview ayinza okukubira n'agoberera n'akuteega n'ogamba Mukama Katonda kiki kino obukopi bwammwe bulina okukoma 20 oba tozisobola tojja 20 kati ogende abo abanvuluga booba nabo bakole bakuwe 20 henceforth okuva kati ezayikyuli zeesonyi oba toyina 25 tojja nago mukaaya oba togayina tuula genda omulala akuwe Godfather bwatyo tagaba interview kwewala bintu webiti omutima omulungi gwe tukozesa oluusi abantu gwe bataaninga utububi omuntu n'omutunira ng'okuva lweyakola interview tangulirangayo juice bannange ladies and gentlemen waliwo kyetuyita appreciation token bannayuganda bakopi to the level najja ewuwo leero omwaka ne guwera najja oguddako naye nga kyakeeyiminga kyokka
nakuwa interview nunga munna interview gye wampa gye ngenda okulya ebintu birina okubaako ekkomo bw'oba okimanyi nti no onzijjamu ssente toyinza tuula ate we banvuluga toyinza kulya ngala ate zikufiidinga naye mwe mwennyini mukola ebibuuzo n'ojja wali omuntu n'avuluga omuntu ne weesesa ate oluveeyo kati kubira isu oyo bulo ebyo twabitegeera ebyo bapya bye bagenda obbikola nkugambe okuva kati henceforth bw'oba okimanyi nti YouTube channel yo etuulako yikyuli oyina okujja n'emitwalo 25 oba gwani straight kati interview zange nja zetera ku YouTube aba interview bajja nje bafunira abanandaba nze sina mutu gwe nali nsabye mbumbe lyako ku YouTube okumanya abakopi abasajja abo ne channel yo tebagiranga tagiranga naye ate nga njagala kugamba mitwalo 10 mitwalo 2 nja gisanga YouTube nakagitandika bujonjiraba ni waliwo ebintu ebire n'ogamwa sijja bana buli kimu kati kankolere ku yange sijja kukubira tonkubira sikubirangako simu YouTuber yenna njagala YouTuber jagamenti namukubira essimu nti njagala kuba ku interview ye era nabo bwe basasula Fifi the Queen nti omusajja yakuwa emitwalo 15 oteke ku TV njagala ombuulire program ko wanteeka nga azize kubanga toyonoona amannya g'abantu mu bintu byakusavuwaza kuba otuuse e Uganda tosato Fifi the Queen wali wendi mbunamuwe emitwalo 15 kakalamu otudde ozifudde enseko otudde babuluganza otudde mitwalo 15 nga ani waziwani inze Fifi the Queen wali kale bannange waliwo ebintu ebikera ne binyiiza ne mpuliranga omuntu oze mu ggwanga yukira interview kuzizo lwaki olina okuinvolvingamu nze ikyuli lwaki oinvolvingamu simanyi nankubira nanneegayirira simanyi yankubira nanneegayirira nakwegayirira nakusangawo olina dderi simanyi nali mukubira ngatto simanyi nali mukola nti nze sinyigira kwejerega sinyigira gundi era newentukidde okugamba ekintu kino nzize nkiriyalayizinga mmwe aboogera temunnuma kubanga edimeza yatoyina kyonnumako era nawe okimanyi mu mutima gwo muli jasigo naye ekinsesa nti bano abafunamu ssente basavuwaza nnyo nga bakuvuluga ayongera okufuna views nyingi wabula ate ye same person agenda okukeera ewakaawo nga jawuuzuuma ntaze na kintu kyonna njagala otteekawo kati limit henceforth woba oyagala interview yange ku YouTube channel yo oyina okujja n'emitwalo 25 ate wekikusanga nga tubadde tukola nga tulina channel program already 20 either program just ogenda gistoping anjekolere oba kubanga kintu kininokola ninofuna end to this ndi mu campaign nsaba abantu bululu tankolerangayo wadde bonna ba YouTube ne bobalaba teri tankolerangayo wadde campaign post wadde okunga nti kiri mu mulonde naye nga mulisizo omwaka mulamba sente zatafunangako mu profession gye yakola simusabye konti nfugino obuwagizi nesabira nzekka oze kulinnya lyange erikulisiza ebbanga lyonna ate otandise otuula n'abantu banvuluga museka ne banvuluga no si bituufu omuntu ampayirizeko ebintu ebituufu naye okungamba mbu wansasula emitwalo 15 nibanteeke ku TV nze sikyayagala yomba naye kati kankole ekintu kimu henceforth woba oyina ekintu kyonna kyogenda okukola nekyuli ku YouTube nga si TV YouTube emitwalo 20 oba tozirina alhamdulillah fasabirila genda okole n'abalala yes ate ibulake wannumye nnyo kubanga you have grown out of this nkusuubira okukola interview ng'eri standard oyogere obuuze omuntu ebintu ebigatta naye okoze interview 3 zonna tezigatta ebintu tebitegereka bannayuganda bali serious baagala bategeere naye simanyi nengenda simanyi nensacrificinga simanyi nenfuna omusaayi simanyi ate naye ng'oli awo channel eri serious noseka busesi kino ne kijja bavuluga ono ekyo ne kikusanyusa Isma yali akuba ngatto ebulaya tukubira abantu engatto kale
nze sigenda kwogera bingi ekintu kiri kimu henceforth bw'oba oyagala interview yange ku YouTube yo ate awo sikusedde naye awo kijja kunyambako nze njagala nnyo bbeeya minimum nagamba okukola akalango konna miliyoni y'ekitono kati ne YouTuber nammwe ye time oba munfuna abanvuluga oba yes kansigale ku YouTube channel yange mugende naabo bakole genda bakolere tunalaba zinaaba mmeka amanyi kati awo sikyalinawo obuzibu zinaaba mmeka oli excited ku muntu wa nakwezi biri interview agenda nakuweemu naye ng'ate oli ku colleague akuwa all the time. This is money. Zino sente ze batasasulangako mukozi yenna ali ku TV. That's why bonna balaba buli omu adduka na buzindaalo and we do the best. Nze olunaku lumu nyinza okukola YouTube nga mukaaga nga tewali muntu ampadde sente nga wenkugambye tebajja wadde ne juice. Kasuku ye muntu andetera ku business ezitegeera. Kasuku nini Kasuku namugamba nja kuwanga once in a while era Kasuku tanta wanya once in a while omuntu yekamanyi value ya YouTube ye Jenkins Mukasa yavuga okutuuka ewange nga ina sente zenakozesa olunaku lunch regardless naye nga waliwo kyetuyita token of appreciation tokening tufuna venue nokera maka g'omuntu woyino tuula woyino kolera sente omwezi guno ogujja oguddako guli ne guli nenga tewali appreciation token tebaswala bana Uganda nze sikisobola. That's why sisobola genda ku chano z'abantu mbeera okujja ngulya negayiride kubanga nina okufuna mwaka gamba nze senga buli wiki ndaba hamu kubanga tunyumya ku simu naye olw'okuba buli wengendo olaba hamu alina okumpaayo sente ate nga si kyemba nkimye kati oluusi mwavoidinga kubanga ndaba nga kiri tuma nsobola mulaba ku Monday ne mulaba ku Tuesday naye ng'akola ekintu kyekimu kati I rather speak to Ajamis on phone than mulaba physically kuba sigundi yange sina kyemuddiza siraba nnyo kyemukolera naye nga buli mulaba alina okunkola ki kati mwavoidinga biologic mwavoidinga nemukubira ku simu nenkubira Yasini ku simu nenkubira abantu ab'amaanyi because buli omuntu kakagenda kubalo muli nkindowooza omusajja bagamba nti mwagalako sente ate nga wonnavaawo nina okufunamu okuswala naye ba YouTuber tebaswala tebalina nsonyi berowoozaako bokka nfunye ntya ka visa bakompitingira mu buvisa gundi Faruku atulesewo mu Amerika nkoze ntya ne babeerawo ne beewalana noba oli wagula akamotoka n'akakweka mu nsiko najjira ku bigere balowooze mbuno muyina sente era muzifunye mu bantu b'e Bulaaya mubakulyetingira stories zibaleetera ekisa and they give you money. Inza otherwise nandibadde nziruka nenzire eno neze nina omwana jjana ate era we muteeka wano abantu bagenda kunsondera sente naye ate si kye naayagadde nkyayagala laba ability zange mmwe muli bantu musangiddwa nga muli bubi embeera yammwe ekyuse kati ffe tugikyusizza nze ayeekolera junior mu abaana aboogera Monday to Monday nga toyina n'ekintu n'eki naye bamusiba mu kkomera tosaagendawo naye ngabo bebo junior mirundi nakubaliramu abantu ate tulina statistics nze statistics bamundeetera wano views sente YouTube yago eno interview wakoze wakasuku yamuyingiriza bweziti eyayibulake bweziti Saimo bweziti Kakalamu bweziti Sala Enza bweziti Adija Kigozi bweziti mwenna mbamanyi sente ziwayingiza naye tekinkwatako kubanga that's yours, that's your part and I like it. I'm not asking you for anything. Naye in any case ate tolumangalo zikola ki zikuliisa kati henceforth bera ne YouTube channel yo nange esigale ku mikutu gyange. Yes njafuna abalala nze always njagala nnyo notandika njagala nnyo Abe muganda wa Kaizi Abe kubanga njagala asituke. I like new people to start njagala nnyo Musoga Eclipse njagala nnyo abaana abatonga mulaba bambi aguze ebyuma bye mpulira bulungi. I don't want kubagamba nti ndi wa sente naye namwe abakozeko ku sente ate amanya gaffe ge bakoledde sente ate guddako govuluga nze Isma ndi wa Kibule ate ogenda kunkwasa kuki sigala ne channel zo nsigale mbere nange
nja kufuna ba YouTuber abalala abatandika so omuntu yenna okuddeeyo okole interview just owoomereze kubanga gweoyagala kufuna ssente badde kuyikyulibwa omuntu avuluga ebintu ebitali bituufu njagala onvuluga ebituufu naye okunvuluga ebitali bituufu onimbirire omuntu addaawo ebyo bino tebyandinumye naye kinnuma ye muntu okudda nga yeesimisa ng'akomye bwe batyo bwe bajja mu makaago we batyo ajja yeesesaasesa ng'olwano bako mukwano oba osazeewo kugenda kunvuluga ate ewange okima ki okomawo okukola ki sigala n'abanvuluga that's it sigala n'abanvuluga eno todda ewange todda sagala munze omanyi ndi nnyo lyo woba osazeewo okusigala n'abanvuluga beera nanvuluga nange nsigale eno period nate tova eri nga weesesa kubanga ffe mu streets siniki ataafa bubi kati siniki ye ba YouTuber bakulyetinga ebiboozibozi bisobole omusasula omwezi bisobole okutambuza abaana bo bisobole okunyiriza ku baana babaana bamwe badde basiiwuufu nga temwesobola ne kati omuntu akuwadde omulowooza ndi musiru ogamba nti ndi raw material ku YouTube yo tompangayo wadde 10 kagaba amazzi ate oddira please saagala ate tugendeeyo ngenze netereza ebintu byange mpola bintu bigi tebimmalaamu nze omuntu oba olidde sente za YouTube lya nange yange ejja tuuka ensasuli ate nkola n'emirimu gyange emirala nze abayimbi olaba mbawagira muyimbi kyayinza okumpaayo sente nti yampaayo sente muyimbi bwana tewali muyimbi no tewali out of service katase muyamba buyambi nze kyova olabanga abayimbi be Uganda tebalina kye bantiisa kubanga talina kyagenda kunnyamba nze siyinza genda wa Kamiliyoni nti mpaayo ku sente haramu alamayini siyinza genda wa Palaso siyinza genda ne Bebekulu yennyini siyinza tekubanga nkimanyi reprisos ajaga membo yapa sente omuko tewali muyimbi wa Uganda alina sente zensobola nze ndi ku $10,000 abazadde abantu trustinga kudoza wakinatekawo miliyoni beya minimum tewali abayimbi mba muyamba buyambi era kyovola bambeera ku bwa Roma mbeera bakuba katale yandikando Pinki Violeta nengenda kapiripiti ampe sente azijiwa I'm a good person netokozesa bubi I'm a very good person but I can also turn nsobola ozikyusa engero ezo nawe YouTube nyini nenkuba YouTube yo mpaka weevaawo netugenda mu lutalo nensalawo gikuba nsalawo nenjikuba bulungi nnyo n'abantu nabo ne bagikyawa I know so temuntankuula bambi sigala muleniyo kola interview funamu family yegaggawale weetereze ogende olabikeko ng'omuntu buli muntu kyagoberera sina wentambudde nendamejinga YouTuber yenna nti omuntu amumbuuzeeko nziraawo nkole igundi namba ng'emussa wansi in any case if someone is ready for battle nze wendi and that I'm tell you Kombaka Constructions mutusinzidde sandi yagadde yombera nkozeseza obukakamu bungi bwenti siwe mberanga nyize naye ba YouTuber balina okwekomako mubayige nti bantu bakopi nnyo bonna nno bagula emmotoka ne bazikwekayo mbu temuziraba mbu mubatwalire mu pikica y'obwavu bambi ngeno we bazimba we babasekerera mu abo mu diaspora babaweereza sente we baseka bazimba bavuga zikawundo naye mwe mulowooza mbu bambi anyambye si yakuyambye okuwa interview gw'omuyamba guli mulimu alina okukebera sente zafunye omwezi that's why tebabeera bazunga balinga nsowera temundeka ne tugenda mu bato mbawadde ekitiibwa mbaagala nina mu mikwano gyange naye wembanga temusobola keepinga your lane we can go off lane and that I promise you kati mbagambye obeera ng'oyagala interview yanga tolina $25,000 cash tojja sigala neeyo ne interviews straight aba cricket over mbawoninze Uganda lebadde Airtel mwetereze mututawanya nnyo tuba n'ebintu tusasula nga buli ssaawa system zammwe ziwoza internal application mukwano temutuforcinga kudda ku MTN ate yo only option
oba ontawanya nga byengula system ya mwentawanya ngangula ngenda mfuna line ya MTN nenga am a royal servant of Airtel. You understand? Kombaka construction tukola amayumba, gypsy, tiles, tukola buli kintu kyonna ekikwatagana ku mayumba ne tugikuwa bulungi nga weekisaanidde noba ne Little Miami. Ekisawe bakiyita Miss Kigundu National Stadium kye kigenda otuwonya ekizibu ky'ebisaawe mu ggwanga. Ate nga Hampamvera ziri wali ku Arkwright wozisanga nga osobola zigula emitwalo nkaaga ejja $5 era no bango living obulamu buli very posh. Omwana wange yawangudde bamuyita Gabi era nga abaweereza obubaka obubayozayoza no basanyukirako no musanyukirako nti mwebale omulonda. Programu eno ekuleeterwa Bunga Bets. Bunga Bets ya Munnayuganda www.bungabet mwosobola okugenda n'osiba emipiira nga gye musiba n'owangulirawo buteetanwa nga teri mupiira gutali ku Bunga Bet. Bunga Bet maanyi. Yes, pass. Omuyimbi wange mpya bamuyita omuto bamuyita Lucky Joe. Subscribe to his YouTube channel and all of social media platforms. Obuyimba we bulungi nnyo. Ali just 18 years. Atenga ali wali mu the Taiba College International School. Omulala bamuyita Pretty Sophie nga yava Kitende era nga akayimba ke kagwa kawandikibwa Aganaga. Atenga are you ready for it? Younger talent coming up. Abantu bonna ababadde bakayana kibalidde. Ndowooza mulaba Chameleone bye bazzemu ne Bobi Wine. Walya tewalya. Taata wo yampe engatto nga asoma ekanoni naye kati munna bali bakulese mu weka. Bali bamuvinze ku level endala ekitegeeza omu asobola n'owamu n'obubaka amutume ewabali nga ye teyeetuukidde. Mwana muganda wange Mayanja ajjayo tugabane. Ne bajjayo ekisawe wasale ne bakigabana omunakkirira emagere omulala n'asigala e Kampala kati awo kikulekawa abadde awoza boycott Chameleone. Simanyi Bobi Wine, simanyi Spice. Bobi Wine ali eno ne Chameleone besse omukwano. Omu ali mu NRM omulala ali mu People Power. Kino kikuwa ekyokuyiga ng'oli muwagizi wa byobufuzi nti abanafu be balwanagana abanene bo bamala ne batuula ne bateesa. Chameleone ne Bobi Wine banaatera okwetwala ku date. Am I right? Am I live and am I direct? Loud and clear. Yes. Bonna siri tombuulira simanyi YouTube ono ba YouTube oli bonna ng'okimanyi nti gogwe otambulira ku mbeera yako bavulugo ono odduke ewoli bavulugo oli odduke ewoono. Sinyiiga nga Kaye yakikola. Kaye mwogezi munnange enzebe Kaye nyiiga sinyiiga kuba oyo Kaye okitegeera naye oyinawo oggwamu amaanyi n'otunula n'ogakale banna omuntu omutima gwange omulungi is just bw'oba n'omutima omulungi people misuse you. Kubanga ate oteekawo ate munnange otukaluubiriza naye n'otunulamu n'ogaa kati ono era lwiri neetaaga bino nze kati nnaje sikyayagala byakuyomba n'ebintu byange nabitereeza kuva ku nnyambala kubanga nina ggolo yange gyengoba so mbeegayiridde bambi bw'oba omanyi nti ebitambuza YouTube yo byebyo nkwegayiridde sigaza YouTube yo ikyuli mwesonyiwe. Kasa teri muntu ajja kugamba nti ikyuli teyasavinga nze nkoledde abantu YouTube ne sente nga newe batula wali bagamba oyo omusajja sente kyova olaba nkugamba ndiro material ndi cash crop ne be bawaana tebabawangako sente weezityo. Ibulake buli watuuka abakujuliza kakensa neka kakensa tatagenda ngo ku YouTube channel ya Ibula nakolako interviews ziryawo zimuleetera sente. No offense. Naye buli watuuka kakensa kakalamu ye buli watuuka edimezaya n'omugane mwana eno interview si ya edimezaya linde edimezaya eno interview ya ikyuli naye ng'omanya bali bataddemu sente simanyi baagala basigale mu interview zaffe ate nga mwe batuvulugira. Edimezaya nkwaniriza e Uganda naye njagala oyogera ebintu ebiri muki ebiri serious okitegeera. Yes, yogera ebintu byebiri serious ikyuli mwesonyiwe tonimbiryako njogeraako ebituufu oba bikyamu naye nga bituufu ne tonimbirira
toina wali onsasulidde emitwalo 15 ogenda ku TV. I have walked my road to tell TV yonna gye nali nsasudde sente era mba ndi awo nga bankubira. It has been my capabilities. Tezibanga continue nsasulidde. Fifi the Queen wali ngenda mubuuza kubanga ebyo byokuddawo okulimba si byendimu right now. Ndi mu kalulu ombula Akamanyiiro simanyi oba Yugamani ye yakutumye okitegeera buli wamu mugenze mu mbula Akamanyiiro simanyi nali njoza ngatto simanyi nali nkomberera ki simanyi yali wano ng'akola ati ebintu ebirina baseless. Yes, njagala nnyo tunyumise twejeregemu. Yes, naye ate tonkolera topic nga byonna byoyogera bya bulimba ate ng'obiwanga facts abantu babitwalira ddala. Oza lwaki navuddeyo kuyagambye mbunamubba amakanzu naye sivaayo kwagamba ozaala ddi ekyo byokola kubanga ebyo byonna is part of a game. Naye bw'otuuka ogamba nti nzibya amakanzu oba oyise w'olina okukoma kati w'ogamba wansasulire sente banteke ku TV. Oyina engeri gy'otekesamu abantu nti kati oyagala gamba Fifi the Queen is cheap ne TV ko yali akola mitwalo 15. Fifi waali njagalo gye mu Uganda oba mwagala fuuka batabu. Yes, sokere space nene buli muntu ajja fuuka wakabi naye buli muntu ichuli omutima gwange omulungi mugukozesezza bubi mwana. Ate nga nze wempa omuntu omutima gwange n'agukozesa bubi nyiga nnyo nyinza n'obutaddamu musonyiwa. Bwe nti nekyali wange nagenda naye ebweru we namugamba nemugamba omutima gwange omulungi ogukozesezza bubi nkusitulira abaana bo ninkulongoseza abaana bo naye ate wootuuka mu bantu n'onvuluga ne twawukana ne musuubiza nti ku nsi ku ttaka ne mu ggulu tetuliddamu kukolagana tetuliddamu. Nze wentyo wendi saagala tutuuke ku eyo level nsobola bulungi nnyo kukumala YouTube ne wenkulaba nze Isma nina ekibuli ne wenkulaba nga sikunyega. Faluku twakaddamu okwogera. Faluku kyali wange nnyo Faluku kyali wange. Faluku ye muntu gwe twatandika. Ibulake yasooka okumpa interview naye Faluku twatambula nnyo olugendo nze ne Faluku. Naye olunaku lumu Faluku yenyiiza n'ategeera isuli yaani. Naye ate ne tumala ne tudda okuba Faluku muntu mulungi. Naye ba YouTube abali wano e Uganda muyina omuze nze ngulaba naye mugulekera awo bambi abantu bajja beetamwa. Buli muntu alina YouTube, buli muntu asobola okukola YouTube, bafaani balinnya mpola. Nze kyovola basiri na budget nti onaye Kasuku alina emitwalo 10 siri budget no kubanga mmanyi nti no si olugendo lwe tulina okufuna comradeship. Naye ndi muntu ate osavuwaza bakunvuluga bambi awo nze Isma nkugamba munnange omanyi genda okole n'oli senga saayombagana dda ne Kayanja Bukenya Media. Nze omwogezi simuyinaako buzibu kuba yo oli mwogezi ono gwamuteeka mu kyokwogera era gwakinsinuweetingako gwakyongerezaayo oli n'abanga oli mwogezi. Nze sina budde bunyigira penge. Nze ne penge we are tight. Tulibeera tight na matter what. Kubanga tulina ebintu ebitugatta gwe YouTube byotalimanya. Tulina ebitugatta nze ne penge nga naye nyintali bikugamba naye yagamba kyomutaddemu. So n'olw'ensonga eyo bambi bw'oba omanyi nti oli mu ttiimu kuvuluga Ichuli ate Ichuli ye mwesonyiire ddala. Kati mbagambi okuva kati oba oyagala interview ku YouTube yo okujjako nga nkushortlist nze nti Abe kyali wange ye tuye naye kuva kati olina okujja n'emitwalo 25 OLS. Yes ndi munyanyizeemu nnyo kubanga nawadde obudde interview z'abantu nenzirabiridire nga kale tesina bintu tebigatta. Ate nagenda ate ne bampa omusaayi simanya amaanyi nagajja eno. Nze sirina maanyi ge nagenda kusala misaayi. Nze ndi ku nakyo era ndi ku oligino sirina nti Katonda ampa yakatiba. Yes
ekyo tekitansanyusiza atolo era okuva kati nkitaddeko ekkomo ready for the consequences. Yes, nze Isma ndi mwana wa ku street kati consequence yes. Oli ne wanajja nanvulugira ku channel sikulinako buzibu kuba sigenda kudda sigenda ziddako ngenda kuba ku ndala kati awo sina buzibu naye okunteka ku channel omuntu anvuluge ate oveeyo ojenga weesinisa wange nti awo navaawo tewerabira okunonda kuba blog association tugenda kuba tuli twasigaddemu bannomini babiri nze ne muganda wange Yugaman akalulu katandise bambi nkwegayiridde nonda. Yes. Okitegeera ate simanyiiro ate episode 3 noziwa abantu nga tezigatte bobiwulye tiri oyagala obicollectinga mu something naye ng'olaba era major thing yakusaikyuyituli once